mwami ono mulabidde ebbanga mu bivulo myaka gyonna gyembeedde mu bidongo mulabye nga abeera obvious single abeerawo mazina mpola yali mu life ye kaba mulese atufe tuzokola kyo kutereza embeera era bannamawulire bangi nnyo bamaze ebbanga bamunoonya naye ffe olwamugambye munange taata jangu okole ki jangu tukyalireko otanye embeera otanye ensonga nadduka misinde jambi nagamba mutabani wange waba yampise tetulina kukola ki kuwannanya namu kati gwali eyo wakoze comments zo ku Facebook yaffe ya Bukedde TV Facebook nobeera nga oteesa biki ebiviiriddeko abasajja okwettanira okwefuula abakyala bagende basobole okukuula abaami bannaabwe mu mabaala bakuula bawula betega sisimanyi nange bwenyiza kyeyita naye nga mwebale nnyo nnyini ddala buli oteekayo emiremwa gino ne mugenda ku Facebook page ne mulikinga ne mucommentinga tubaagala nnyo tetusobola kusoma comments zonna naye they will be running on the screen naffe tujja kubuuzaako abantu batono wano Sally Sam tubuze ku Zarango Rashi tubuze ku Patience Becky Rutaya Evelyn Nanango nali London tubuze ku Mosha Yuji Youngman Hassan Kawalia MC Mazinga nawe nkulabyeko Kim K Music Yuji bogeredde oli oula ebbanga abantu betulina wano kukwano banjawulo tebabadde nnyonnyonyera wano okusinga bagenda tunnyonnyola bingi naye omukulu gye nkubuuzaako UK essaawa yonna tukusuubira okuba ng'otuuka gwe nkubuuzaako ate n'omutima ogw'enjawulo omukulu gye Jamiru buli lwenjogera erinnya eryo ndowooza bingi kuba olunaku lwagenda okudda okuva e UK ebintu bingi bye yansuubiza engatto yansuubiza bu perfume bw'abazungu so kati nga tetunnagenda eyo mubuuzizzaako ogamba otya mpozi n'omulangira Prince Kimera mbabuuzizzaako mwebale nnyo okubanga gye muli tuba tusanise obbalaba taata mpoza abuzo omukulu tagira ku ntebe tusanise obbalaba taata ne maama tusanise obbalaba eradde taata sibye muti eyo taata eradde maama sibye muti eyo wannange mwebale kujja abaana ab'empisa tuvunnamanga taata bingi bitambulidde ku social media okuva otwalaba akatambi oba mwali mu bandi yawa oba mwali mu nyumirwa side wa safaayo nnyo okunoonyeza wa gye mwanyumirwa naye kasita nalaba ekifaananyi kyo nga muenjoyinga emyaka gye mmaze nga nkulaba taata weyagala sikulabangako na maama at this time why that bwe kiti bwe kiri sooka obuuze ku bantu sooke tubuuze kulaba tusumulule balamusiza nnyo mwenna era nsanyusa okubeera mu studio eno okweyogerako ku nsonga ezitali ntuufu ezitali ntuufu amanya gaffe taata amanya bampita Alan Gerald Kanyike ng'oviiridde wa Ntinda oluzungu spoken njiwulira Ntinda nsi waffe kamwokya ndala mukyala tusanyiza okulabako njagala weeyanjule kuba tulaba amannya go nenjosinzire Hale, mwenna mbalamusiza bampita China Juliet nange Bantinda okay mami twasanyuse dde okukulaba because waluka video akatambula babagasse asi mufaanagana nnyo n'omuntu gwe bakugasse naye kigayi ngenda kiyita kigayi kamufaanagana nnyo how do you make it I think that's a fake ndowooza it's just defamation ate yakikoze ndowooza I mean I can't be a man nze ndawo simufaanana tomufaanana no just yeekolako bibye ya kituufu clearly that's clarity nti omukyalo ono tamufaanana tamumanyiiko just ekibeera kyazzeewo lwa mbeera ekintu ne kimutuulamu naye nga munnange takola ki tamufaanana tamumanyi era si yeye taata wange Kanyike ebbanga lyomaze
ebbanga lyonna lyomaze mu bidongo nze nkulabye ennyonyo ddala ku ndongo ya firigo tombula era nkyakaliza ddala neggwire bwe walirabye nga likutwaliramu n'okweyagala neggwire wewalirabye nga likutwaliramu nafuna shock kubanga omuntu okuteeka ekifaananyi ekitali kyangu mukyalo wange nibaga nti emukyalo nakyewuunyiza nnyo kubanga abantu basiibuufu emyoyo kibi nnyo kibi ddala okyaka kudamaginga reputation yaffe naye nga yemmwe mu kavidiyo yemmwe yaffe nga tuzina habadde ku vila yalinga Kayen the former Kayen tweyagala nga mweyagala having a good time ono yali abakwata ku kamera mwali mumanyi kuba nalabye ka video it's like a phone camera mumukkiriza akatambi akate nedda kale mukwano gwo nga someone nga bwaba kuba video like mukwano gwo like you're my friend then you're just taking a video of us taking pictures and somehow it's circulated and just like someone just takes your picture takes your video you're done. They do it every day. People do it every day. When you're dancing, people take videos, people take our pictures. Like I know, simanye chatu already. Mwami Alan, togele ku maybe your marriage life. Omukyala oyo mukyala waffe nti omukyala ali official mwina ku baana. She's my girlfriend. She's your girlfriend? She's my girlfriend. Okay. Not marriage mama. She's my girlfriend. She's your girlfriend. Do you have any kids? Not as yet, but we're planning to do so. Okay. Girlfriend w'omwami Alan Kanyike. Tebalina baana naye nga banaatera bwe bamukirowoozaako. Kiri mu nteekateeka. Mami owangaliddewo. Obulamu bwo because mpulira olinga atali nnyonnyonya abadde mu Uganda. Bonna accent tuziwulira sizaawana. Nze mbeerawo though sometimes mbeera traveling. So my parents are diplomats, so okay. They're ex-diplomats, they're retired now. Bwe wajja n'ogamba kansooke nkyakalemuuko ne boyfriend wange tugendeko mu live band. Nedda buli lunaku tugenda mu live band. Tugenda mu live band. Fembi, we both love bands. I think that's what like band muzitegeera. Tuzaagala. You know we also could take a full dose outside the studio. Tata wange yajja. Yatuwanga mu dance. Ne camera temuva. Begita Kanyike dance. Kanyike dance. Akati abantu abali awo tuddeko ne ku side eno. Abantu abali mu myaka gyo. That they don't have life. Like tebanyumirwa bulamu oyinza bagamba ki. Beekubagiza. Bali boda yange yagwamu amafuta sikyatambula. Kichowa abantu emyaka gyo obubaka kigwobawa. Well, nawe bw'omukisa okubeera nti nali manager for 30 years you can enkola investments bulungi nnyo. Okay. Kirungi nnyo omuntu okwetegekera emyaka gino egy'obukadde kubanga olina okubeera happy mu retirement. Then I retired, nali manager for 30 years in the UK. I invested widely. I retired at the age of 50. Maze emyaka almost 10 mu Uganda nga neerira bulamu, so I don't think I have any stress. Nga tokola olya buli sente yo. I retired. I'm content with my life. Ekola emyaka 3 ngamba nga yetegeera. And black Uganda money. Kyalina okukola. Sikyaddamu kugamba. Kati olya kusente za retirement. I invested wisely. Sikyaddamu kugamba mbu ndi bubi. I'm managing the biggest conference and banqueting in the UK for 8 years and managing the bizimba anambiri emyaka 3. So I had the wisdom to invest more and come back home to enjoy my retirement. Oyinayo ku baana? Yes, dear. Nafiira omwana Dr. Ian Bwete last year. Yali asinga ENT. Uganda yali number 2. Okay. Nenga nabala bali UK. Oyogedde ku baana bali ebweru. Waliwo akatambi akatambudde ku social media ng'abaana baavuddeyo bakutte essimu ya taata waabwe ne basanga mu bu message nga ino omukyalo omulala gwakola ki atali mama w'abaana be abaana ne bavaayo ne bamutuukiramu ne boogera ebigambo ebisongovu abaana ebweru eyo mubakuza mutya okutuuka nti tasobola kumanya nti ono maama nina wenkoma nti ono taata nina wenkoma ne waba asomeza mwe abaana mubakwata bakyeyi? Well, that's discipline. Discipline, yeah.
But that wasn't discipline. Mwana yavuddeyo n'amulumba bubi nnyo. Oyenda otya kumama waffe. Omwana asobola okulopewa police. Ng'akusangija sine message. Waliwo child rights. Kati omwana osobola kukola kyonna toyagala. Kati taata ne waakuvuma osobola ogenda ku police n'ogamba anvumye ne bamuarresting. Yeah. So eyo temabulira nnyo kubatuuzaako nemugamba munnange omwana olina wookoma bw'oyogera n'omuzadde. Ebulayi embooko tevaayo Mr. Kanyike. Ebintu byanjawulo nnyo. Mr. Kanyike kati kyemmanyi Obuganda obumanyi. Taata wa wano. Omugamba otya nti omugamba otya nti amateeka mawufu nnyo. Ageebungeze mawufu nnyo. But do you think that is right abaana kye baakoze kubeera nga badda mu kitaabwe kubanga baasanze message z'omukyalo omulala mu ssimu oza kituufu oba kituufu n'akatono kituufu. So how best can you raise kids in the US mu London muyinza bakuza mutya ne mubajjamu eyo embeera nti omwana tagambwako omwana alina right omwana wa myaka 15 nayimirira ku taata we n'amugamba yo I'll slap you mwekyo mukyogerako mukyala omwana mukyala musune mwenja kukuba si kirungi n'akatono. I think n'abazadde abali eyo yes abaana balina rights eyo gye bali naye nsuubira omwana waba Munnayuganda n'omwana yenna tusigale ku ngombe egamba nti omwana alina waakoma. Abaana bano mubawe rights ezimala abaana mubalaze nnyo nti balina rights to do everything tebasobola okubakola ekintu kyonna gwe yadde obatutte ebweru sigala ng'obatwalira mu mitimbagano mu mitendera egy'Abaganda nti omwana oba oyogera ne taatawo kakkanamu w'oba onyiize tomuddamu nnyo bwotyo mu respect kuba munne yaba yakuteeka ku nsi. It's very very disrespectful era bannaye akatambyako kanyiizizza. Okay. Mami ne daddy ku mulamwa gwaffe ogw'olwaleero twebuuza mulowooza kiviiridde ku ki abavubuka oba abaana ab'obulenzi okutandika okwambala ebiteeteeyi okuyingira amabaala okukuula basajja bannaabwe oba okwetega kuba twalabye ogusajja ogufaanana ddala maama gweteze ekiyayo bakyakulaba ekyoka kyekolako ne bakyambudde taza tukoze tutya kinewunyiza nnyo kubanga ekintu gekirabanga nako mu bulamu bwange kubanga naye omusajja wamulabye namulabye nga bamwambula what the hell is going on naye mulaba ako ka video kasooka trending on Monday okomusajja ndaba bamukwata ku Monday and what then on Tuesday we batandika okuteekako ekifaananyi kyange kirabika oyo omuntu kale eyakikola. But I mean, they intended to just malice me or him, defamation, just to, I mean, okufuna cheap popularity. I mean, yeah, seriously. Ndoza abantu kale bambala bwe bato babeera banoonya ssente tebaagala kukola. So, ne beesalawo beetege kuba abasajja nammwe mwemanyi muyinza n'abasajja nabo they get so excited they getting so excited mulabo ba getting excited kati afayo bona mukazi nsajja kati ogenda okulaba waliwo sajja eliyekola nga bilala nange ne baba babera wali mu disco mwana mwamanyo gambi ajo melody high ndoza I know ba papa abami ba papa naye nga yoyo message kijje tuweereza eri abaana kuba kati muli bazadde daddy tumulaba nnyo mu bivulu ye wa muziki ndongo ne bwekuba afadhali ne bwegwako nga boogeza abibyawo amazina message kijje tuyinza oweereza abaana kituufu nti omwana bw'aba akulaba mu eyo life agende nayo mu maaso baba mwanawo si kituufu n'akatono sana babwe discipline okuba nti beeyisa bulungi noŋŋamba bwe kyokola mbadde mukikola mu kavidiyo wali kale kisinziira I mean buli omu alina obulamu bwe buli omu alina engeri gyeyisaamu so sikiwambu everybody can I mean people are not bold enough like kale abantu
they don't even kiss in public. Yeah, bachirabanga it's something private. So I mean, just in zero muntu. I mean, it's up to you. Yeah, it's about your only well traveled. It's about exposure. It's about actually exposure. Kakati ezize yekoleredde so tulekera ogamba daddy mugagga kande kuza daddy they give us education tugende tusome tukoleza fena daddy kanyike nange lero kankulopere kumpewo naso tufuwanga nusu 10 tokubye daddy wafuwa 10 kwa sidi wali ku front page byali biseere byo daddy wakole emyaka ameka very generous azagala nnyo twagala omulala very generous ningattalo very generous naye nga bambe tusiima ng'abayimbi atwabadde n'okusabira abayimbi e Lubaga were you there kubanga abayimbi bano be bamu ku bantu abakyasi nze nkumanyidde nnyo ku bidongo era mbawagira nnyo era mbagala wabaddeyo okwo twabadde nga mpagira every band njuwagira buli band yonna kabe band ekikolwa kya Moses Matovu kye yakoze okuvaayo n'asooka afubutula ba politician twabadde kyatowunyiza nnyo weewunyiza Matovu kye yakoze tomulabangako nga avudde mu mbeera kamuwadde nnyo nze ndowooza kale bambi kale alina ekizibu kye like omanyi abantu abamu bambi obeera n'ebizibu byabwe nga talina ngeri gyakijjayo ng'alowooza abantu bagenda mujajinga bwe batyo so oba yabadde anoonya engeri gyakyogeramu naye nga nekigenda out of hand like 5 minutes ng'ali ku stage almost 40 minutes I think 40 almost ebasaawa nnamba kija ne bajjako ne ku byuma akakkani naye ng'agaana tata wali ovuddeko mu mbeera n'otabukira abaana oba enakunyizizza mu mbeera nga totya kuswala mewala nnyo okubeera mu conflicts era I'm enjoying my retirement I need happiness I don't need stress in my life irimu ki daddy gye wali okozeeko Bulaayi eyo nali manager a black Ugandan manager for 30 years managing the biggest conference and banquet in Newcon rooms for 8 years. Managing ebizimbe annabibiri for a total 30 years. Baka sente kono gangu myaka 10 Abannayuganda nga bakola pounds ebitaano. Mami Alan. Now let's go on your site. Omukyala waffe. Marriage side oba? Yagambye ali married. They're just dating. Omukyala waffe n'omusinkana otya? Well, we're mates and we love one another instantly. Yeah, we love at sight. Oh. Yeah. Kuba wamulala nga adire. Yeah. Checho. Nakusingira mu bantu. Nakusingira mu bantu. Mubadde mwena for how long? More than 6 months now. Oh, just 6? Just 6 months? More than 6 months, maybe. Mwesanga wa? Afrigo? No. We had a place called Old Timers. Old Timers? Yeah, it was an evening. Uganda? Huh? Uganda? Yeah, one in Tinda. Okay. We fell in love. It's obvious. I mean, love is blind. It's just human nature. We love one another. Kyosinga okwagala ku mukyala oyo noga nti nze bwe natunulira omukyala. Human nature, ansanyusa. Akwa peace of mind. Yeah, peace of mind. Calm. Tayomba. Yeah, that's what I need in retirement. So I got stress. Ba exibo bafa bavu. Batu batumireko. Naye nga gye bali. I don't know, but not really. I'm not a jumpy person. So je bali naye you moved on. I'm not a jumpy person. I stick to one lady, and that's wow. So omusuubira okubeera nga mugenda ku ebintu mugenda be officializing. We're staying together, we're living together, we're planning very well. Of course. Speedy. That's why I met him Old Timers.
nawe n'omwagala n'ogaba nangera baby mwami nakuba yakubako ki mwami kanike n'ogamba nti bannanki not really. Sit dance now. I think is a responsible person. At talk judging, you know. At all this. Yeah. Kati wakulekeyo nakuleke waka ugenda mulaba ku TV nga limu n'obuzina bwaffe buliera by the way nga tugira agenda mugira tuzigiramu zino obumunsa kanike dance ogimanyi. Okay, so n'omulengerera eyo nga mugaye omuntu yaŋŋambye yagenze ku mulimu tali mu disiko tubeera ffenna it's rare that I go alone. It's a normal thing, like to go out, and I mean that is him. You let him be what he is. That is him. Yeah, because we don't go out all the time. Sometimes I'm better tired. Ngasagala agenda out. So I'm like, oh, honey, I won't go out. So he goes out alone. Bobera wana mirimu kijoko. Mutoli upload. I'm an administrator. Yeah. Do you have any kids when you kubana? No. Not yet. Daddy kanike. Chiwede. Jira tuzala musika mwa. Chiwede. Kabidde mwabadde mulyawo abawakubira. Bannange waliwo video akayitaayita. Mwawulidde mukyala mweyabanga kyemwekola mwe. Omwana wa batali kofogamba entiisa. Yabakubiye. Mwawulidde mukyala ka video mukalabye nga isi. Akokuzina si kibi nnyo okuggyako ekifaananyi naye nga bakugaseeko ekifaananyi kyewunya nnyo era kyewunyiza nnyo. What the hell is going on? wasose n'omuyita noga bebi sooko gye nkwetegereza nafunye shock of my life. wamutunulidde emirundi ng'emeka I didn't even want to compare for nafunye shock of my life. Dedi bamutunulidde emirundi Nedda nze nakalabye kale very many people are calling me, like calling me, getting ready WhatsApp message. Neseka nokuseka nengamba this can't negamba nagambye bugambi this Wakanda can't be me, and then nengamba hell no. Yenga abantu my goodness bakulaba kya abantu balina banogo bashi ensaba balaba abantu abasanyuka ennyo abali happy. You know, they wanted to ruin everything. They want to create stories. We are happily retired. We have the ability and capability to be happy. So people get a nugu. Okay, nga tugenda okuwummulamu dadi ngenda sobola kubuuza abaana bali mu Uganda bali UK naye basatu UK naye omutawuni e Dubai. Okay. Nani nalongo n'abazzukulu 10 I'm a grandfather, a great grandfather, and a grandfather too. Okay. So I feel on my son. Tete Gomez. For COVID last year. Dr. Ian Boyd. Tete Gomez is a mommy. Yeah, that's anytime. It. Anytime. Daddy ali serious. Mami tweteketeeka bagu tonalaba wawe tulaga mu gomasi na kanzu. At my age, I'm ready to settle down. And are you ready? Wa mwami yala gatu. I'm ready. Tell it about. Katugenda kubanga ate tuwummulamu katono nnyo ate tukome tukyali nabo tugenda kuba tunyumya ku mboozi nnyingi nnyo ebye UK obulamu bwa UK buli butya kati bwali eyo oyinza okubeera awo webuuza UK kitegeeza ki United Kingdom tugenda kuba tukomawo nabo tubeere nga tunyumyamuko emboozi awo ndowooza je Jamiru alisted eriso agamba wano kabatunyumyeko kabatugeye batuli katukumbuzamu katono nnyo tukomewo tukyali ku Bukedde TV program kya weekend MC Mazingo muganda wa Mayumbwendi. Sasake kunde muchibuka. On the big time.
talent bakuleetedde Eddie Kenzo Festival 2022 nga 12 November awo mu kisaawe Kololo okuyingira shilingi emitwalo 2 VIP emitwalo 5 VVIP milioni 3 ate emmeeza ya milioni 5 tugulawo ku makya ne tukeesa abayimbi bonna abawono n'aba international mu Eddie Kenzo Festival amazina emizannyo ba DJ ba VJ ba comedian bonna ba MCs ebirabo nfofoolo President wa Love Nigga Semyekozo eyakola mu City Loss BET All Africa Music Award winner government where are you wakukankone ndonge Kololo wano kati timu Eddie Kenzo muliwo Semyekozo ne ba Semyekozo mujje twekoze tusaleko Kololo tugikubebwe pwa mujje n'empereza mwe Eddie Kenzo Festival 12 November Kololo tukisawe bisasulidwa Coca-Cola Yovran TVS Movit FlexiPay Kesadaris Orona bitegekebwa Big Talent Muchachos Malembe Masik Entertainment ne Eddie Kenzo Foundation ekiddako ku Bukedde TV nga kiwagiddwa Holeb Services Uganda Limited ekitebi wankulukuku twagala abawala emyaka 2 mugumu kwa 35 uje tugende tukore passport za were tuyanza ekiddako ku Bukedde TV nga kiwagiddwa Holeb Services Uganda Limited ekitebi wankulukuku twagala abawala emyaka 2 mugumu kwa 35 uje tugende tukore passport za were tuyanza Majise Mr. Kanyike dance. Tugenda jikuba abana baleeta empere olina aleeta funky omulana aleeta Kanyike dance. Kati tuli Kanyike dance. Osikamu jibalaga. Kokola bose manyo Kanyike. Ojiraba. Osikamu jibalaga. Copyright. Copyright. Ojirade ko copyright. Copyright. Nina otusebusi. Okyali ku Bukedde TV ekyenkya kya weekend highlight KMC Mazinga tubeera ku nnyonyi ddala era ng'essaawa eno ebeera y'abagenyi tuzze n'omwami Kanyike Alan n'omukyala era bategeeza nti bali mu relationship dating era nga munnange emyezi omukaaga gye babadde bonna n'okusoba basuubira nti bagenda kubeera ki omuntu so twagere ku bulamu ewaka obulamu buli butya ewaka omukyalo yeeyisa atya ewaka bulungi nnyo mmere ki gyafumba n'ogamba nti bannangeeza emmere kyo fumba buli kika kya mmere. What is your favorite food? My favorite food is actually rice and posho. I like rice and posho. And the sauce? Sauce, I like a variety. But mainly I love peas, I love kapok and kaliapo, by the way. Kapok and kaliapo. Kanyamaka. Yes. Yeah. Chinyebwa nchagala. Haumwagala. Wataganye. Yeah, chicken. Okay. Mami, Daddy, are you at your work? Are you okay? Mukakamu. Yeah. He's a hyper person. Many children from Yanoganti, no when you from Bamla Gang, so one you charge you call. He actually likes Irish. Irish. He likes Irish and pork. Okay. And pork. And pork. And chicken. That's what he likes. Mondays are mad. Kati suna bwera muli mugome singa muli Paris nga muzeeyo wammwe London mwera in 1 year from now. I don't see myself living abroad. I've had enough for life abroad. I'm a happily retired Ugandan. I ain't good again. But I can go for a holiday. Yeah, just holiday. Yes, holiday. But I love my country so much. Chichi tata kye yali akoze n'ogamba leero nedda n'oweekyawamu n'onyiiga n'omutuuza n'omugamba leero kino nedda. Honey, what I can say, Alan is overprotective. That's what I can say. And kyagala bado kyagala kikunyiiza oluusi nosusse nnyo Alan eno gyelaavu ali overprotective akisusamu nebanesenga nalongo njagalako bwoti buba tugambe buba alina ebbuba lingi
I protect my wife. I know what men or people are bound to do. Singo oba mugenze yo mwafirigo gye muyitaayita n'ogenda tugeze mu lose mu shootikko ogenda okuddanga esajja kiribire kimukuba akaama olwana no sirwana such I just caution. I'm not a fighter. No. I caution. I'm not a fighter. I just caution. To prevent. Singo bogenze mu gundi shotiko no gendo okuddanga dadi ayinawo kiwininwa kimukuba akaama. I mean, it's. I mean, I'm used to that. I mean, so yeah, it's. I'm not bothered really. Just leave my life. Eri abaana abanyuma abazadde eri abantu abayisiza ka video ako ne katambula ne family yo at large. Kibi nnyo okuyiiya ebintu ebitali bituufu eri abantu abeeyagala obulungi ate nga Katonda yabawa omukisa ogwo. Abantu baleke basanyuka kubanga buli omu yatondebwawo nga bw'ali. And it's not good to damage somebody innocent like me and Julie. Olw'okusanyuka olw'okuba nti tuli mu mbeera za njawulo za kubeera mu mirembe gyaffe na kubeera happy. It's useless. It's not worth it at all. We have a good track record. We had a good exposure in life. So we're enjoying ourselves. We didn't have any problem with anybody. So try to avoid damaging people's reputation for nothing. Things you've spoken, but I'm not a man. And I thank everybody who has stood by us, who has defended us. Thank you so much. Okay. Tugenda kubanga ate tubasibulira wano tugenda balekerayo olugambo mu program cha weekend mwe nabalungi abekubide ku Bukede TV tugamba bugambi tusiima bongerwa next Saturday tujja kuba tubongera abaserebu abalala kali bano baserebu ate nabo mu category ndala serebu takoma anytime serebu ajira mu kiti kyotamusubiriramu nenga mwenna abalungi abatulaba okusinzira mu bitundu byenjawulo tuongera kubaniriza tugenda mu mbuto y'emputikize nakuzo mwezi nga 19 wano bwaguga mu lugudo wakati ate nga Miss Bukede ne Mr Bukede batandise okubanga messages zitambula muwereze ku namba y'essimu buli wenda jemba somera ku yimbalwo ne jebaze babasomera mu programs ezenjawulo muweze bu videos obo benga mwetaba mu Miss ne Mr Bukede tubenga tutambulira wamu n'ebirabo bya Bukede. Tugenda kubanga ndoza awula tusibulira wano sibo ki? Yeah. Okay. Eri rusto inayo baka? Nemba bina tebampuya naye. Yazuze ku pulu nestio tuje tumukola. Mwebale nnyo okubeera ku Bukede TV tubagamba nti programs endala zikyajja gwe kyolina okukola sigala ku Bukede TV abali ku Facebook tubaagala nnyo mwebale nnyo mwebale okuzuuka naffe abali ebweru London, USA, Canada, abe Dubai. How do you do that? I'm listening. Hey! Whoa! Hey! 1xBet operates under Advanced Gaming Limited and it's licensed and regulated by National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting is addictive and can be psychologically harmful and is eligible to persons above 25 years of age. Terms and conditions apply. Akakiiko ka Uganda AIDS Commission nga kaliwamu ne ofisi ya